kyandibadde kirungi omuntu akkiririza mu Bayibuli omukristaayo okozesa family planning oba enkola ey'ekizaalaggumba ne muzaalayo omwana ne muyisaawo emyaka 3 ne mulyoka muzzaako ne muyisaawo emyaka 5 ne muzzaako ne mmala ne mwesiba nga temugenda kuddamu kuzaala. Bayibuli ekyogerako ki? Yewe kibeera nga kikkilizibwa nkola kyentuufu gy'olina okukozesa kyetugenda okuddamu olwaleero. Babuzaako mwenna mikwano gyange, amanya gange nze Lukomwa Jonathan, bwe guba gwe mulundi gw'okusoosa enkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Kati nno teweerabira okusubscribinga, sooka osubscribinge okone ne kadaako gwajja osookanga okola vidiyo zaffe ez'olwokubiri awamu n'olwokutaano. Olwokubiri gubeera mukwano, olwokutaano tuba tudda mu bibuuzo eri abo abakkiririza mu Bayibuli. Kati bw'obanga olina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma Bayibuli nga toyina muntu mukulu mwoyo wa kibuuza, noonya ku WhatsApp namba yange eyo, obeera mugumiikiriza ate tokuba. Katonda bw'abanga akikutaddeyo ku mutima gwo okuwagira obuweereza buno, ngamba mbyensimbi, beera ng'okozesa Airtel Money yaffe ennamba y'emu. Nja kuba musanyufu nnyo era Mukama akumpeera nnyo omukisa, awamu ne t-shirt zaffe eza Jack Online Ministry zaatandika okufuluma. Leero nzize okuddamu ekibuuzo kino. Kyandibadde kirungi omuntu atya Katonda agenda mu ggulu bwe mbeera mutuuse mu bufumbo bwammwe ne mukola enteekateeka engeri gye mugenda okuzaalamu abaana bammwe ne mugamba twagalayo abaana 5 bokka? Ye Bayibuli ekyogerako ki? Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online Ministry. Ekisookera ddala tewaliwo wonna mu Bayibuli w'oyinza kusanga kigambo family planning nti kibi oba si kibi. Ne bwe weetegereza ebyawandiikibwa ebiwerako osobola okutegeera omutima gwa Katonda oba okwagala kwa Katonda. Abamu basoma mu Lubereberye essula ya 38 ne bajjayo omusajja gwe bayita Onani, ye bwe yeegatta n'omukazi oba nnamwandu n'ayiwa ebweru oba n'akozesa enkola eya withdraw, Katonda n'amutta. Kati abamu ne basinziira awo ne bagamba family planning mbi. Naye katutunuulire ki ekyattisa Onani. Katonda yali yalagira abaana ba Isirayiri nti muganda wo kasitaafa nga tazadde mukazi, genda ng'ozaale mu nnamwandu. Omwana gw'omuzaddemu asooka ayina kubeera wa muganda wo omugenzi asobole otwala mu maaso layini ye kubanga yafudde tazadde. Onani kino yali takyagala, ye yali ayagala kuzaala omwana nga we. Kati ekikolwa si kye kyattisa Onani, naye ekiruubirirwa oba ekigendererwa yali tayagala kuzaalira muganda we, kyekyo ekyamussa. Ojja soma mu Lubereberye essula ya 38 onyo olw'omwenda n'olw'ekkumi. Ekyokubiri, Katonda ayagala nnyo tuzaale twale, y'ensonga lwaki yatonda omusajja n'omukazi. Mu Lubereberye essula ey'okubiri onyo olwa 24 yagamba omusajja kyavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeegatta ne mukazi we, ababiri babeera bafuuse omubiri gumu. Nga kyabaagaza ekisooka munyumirwe okwegatta, ekyokubiri muzaale. Olubereberye essula esooka onyo olwa 27 n'olwa 28. Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye, mu ngeri ya Katonda mwe yamutondera, omusajja n'omukazi yabatonda. Katonda n'abawa omukisa. Katonda n'abagamba nti mweyongerenga, be fruitful, muzaalenga, mwalenga, mujjuze ensi mugirye. Wano tulaba omutima gwa Katonda eri abafumbo kasita abateeka awamu ng'omwami n'omukyala abaagaza baana. Teweesiba butazaala kasita oba ng'osobola okuzaala. Bwe mubeera muli bafumbo muyina okuzaala. Ekyokusatu, Bayibuli etuwa amagezi okukolanga plan oba enteekateeka oba okutunulako mu maaso nga tonnaba kutandika kintu kyonna. Weebuuze n'amalako nakyo. Tozimbanga musingi gwa nnyumba ya kalina ng'ofuna emitwalo 15. Bw'onoolemwa okugikomerera abantu bajja kusekerera. Mu Luka essula ya 14 onyo olwa 28 paka ku lwa 31. Ne mu Ngero essula ya 24 onyo olwa 27. Do your planning and prepare your fields. Kolanga enteekateeka, planinga, otegeke ennimiro yo nga tonnaba kuzimba nnyumba.
abantu bayinza okusekerera kati n'okupulaningira abaana ne weebuuza naasobola abaana 12 era nnyinza obbayimirizaawo naasobola obbaweerera nina we nnaabasuza eyo pulaani bayibuli egikkiriza naye nga tonnabakola nteekateeka y'abaana bameka b'ogenda okuzaala nankola ki gy'ogenda okukozesa by'olina okutunuulira. Ekisooka tokozesa nkola ya kutta mwana. Nze nzikiriza nti obulamu butandika ng'eggi ly'omusajja lyegasse n'ery'omukazi awo obulamu butandise kalibeere nga lya lunaku lumu tolitaataaganya eno morning pill implants IUDs awo obeera otta mwana naye kati enkola ng'ey'okwambala withdraw abstinence n'olekerayo ddala okwegatta n'omuntu myaka 5 eyo enkola eyinza okukola kubanga amagi gabeera tegeegasse obulamu bubeera tebunnaba kutandika kyandibadde kirungi ne weebuuza ku musawo wo eno enkola oba eddagala lino lye ŋŋenda okumira likosa ejje erimaze okukolebwa oba liziyiza amagi abiri okwegatta kati bwe libeera nga liziyiza amagi abiri okwegatta awo obulamu bubeera tebunnaba ttandika naye kasita geegatta awo obeera omaze ofuuka omutemu. Ekyokubiri ky'olina okutunuulira muyina okukkaanya ng'omwami n'omukyala ku nkola ki gye mugenda okukozesa kubanga omubiri gubeera tegukyali gugwo kasita mufumbiriganwa obeera otunze omubiri gwo nga tokyalina ddembe ku mubiri gwo buli kyonna ky'ogenda ogukola olina kusooka kubuuzaako ku mwagalwawo kubanga mu maaso eyo ayinza okwagala omwana kyokka nga gwe yeesiba. Mu Bakolinso ekisooka essula ey'omusanvu onnyo olwokuna bayibuli etugamba nti omukyala awaayo obuyinza bw'omubiri gwe eri omwami n'omwami awaayo obuyinza bw'omubiri gwe eri omukyala ne mu lubereberye essula ey'okubiri onnyo olwa 24 kasita ababiri beegatta awamu babeera bafuuse omubiri gumu kati tokola kiki okububwo wabula muyina okukkaanya ng'omwami n'omukyala nkola ki gye tulina okukozesa eriwo eri seefu era tukikomya ddi. Ekyokusatu beera n'ekiruubirirwa ekituufu. Katonda akema mitima alaba ekigendererwa kye eky'okugenda ku family planning kitambulira wamu n'ekigambo kya Katonda kati gwe atali mufumbo lwaki oli ku family planning ekitegeeza weetegekera okwenda ku basajja bangi naye kyotya lwe lubuto totya Katonda. Abaruumi essula y'e12 onnyo olwokubiri so temufaananyizibwa ng'emirembe gino naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amagya mulyokenga mukemenga bwe biri Katonda by'ayagala ebirungi ebisanyusa ebituufu. Kemanga buli kintu kyonna ky'ogendanga okukola so singa emirembe gino bwe gyogera mbu kasita oweza emyaka 16 olina okgenda ku famire nedda kyusanga amagezi g'omuganda wange nga tonnaba kwambala kapiira ako okugenda ku muka musajja olw'ensonga otidde omufunyisa olubuto sooka ng'ojjukira ekiruubirirwa kya Onan kye kyamussa so si kikolwa kati Katonda ayinza obutakuba lwa kapiira k'oyambadde naye ekikolwa eky'okwenda ku muka musajja. Ekyokuna kasita okizuula nti kibi tokiwulira mirembe weesalira omusango kyesonyiwe. Yakobo essula ey'okuna onnyo 17 kale amanya okukola obulungi n'atakola kye kibi eri oyo oli ategeera nti nno kibi kyokka n'agenda maaso ng'akikola ate kiba kibi eri oyo yadde abalala bakikola bo nga tebakiina mbuzibu ate nno weewuunye bo tebalina musango yadde naye ggwe alumizibwa munda mu ggwe nti kibi kireke. Ne mu Luka essula y'e12 olunnyo lwa 47 lutugamba nti amanya mukama we kyayagala n'atakikola mu bwakabaka bwa Katonda agenda kukubibwa emiggo mingi okusinga oli ataamanya. Kati eri ggwe omwoyo wa Mukama kasita akulumiriza nti olina okuzaala abaana bonna baggweeyo bazaali. Ekyokutaano tekyandibadde kirungi kweziyiza butaddamu kuzaala olubeerera. Kkiriza ekirabo kya Katonda we kirijjira munnaye tetumanyi nkya we lugenda kubeera. Oyinza ova mbufumbo obwo oba omwami n'afa n'ogenda mbufumbo obulala nga tokyasobola kuzaala oba abaana abo booli awo ne bagenda nga weetaaga okuddamu okuzaala kati tekyandibadde kirungi n'oziiriza ddala nga togenda kuddamu kuzaala. Zabbuli essula y'e17 onnyo lwa 3 laba abaana bwe busika bwa Mukama n'ebibala eby'olubuto y'empeera ye ey'oluzungu egamba children are a gift from God. Abaana birabo
kuva eri Katonda. Kati kkiriza ekirabo kya Katonda we kirijjira wonna mu kifo ky'okweziyiza nga toliddamu kuzaala yadde. Ekyomukaaga, yadde olubuto obadde tolupulaaningidde, tolwetegekedde, lutwale ng'ekirabo. Mu maaso eyo omwana oyo ojja mwenyumiririzaamu nnyo. Ebiseera ebisinga twevuma embuto nga waakalufuna bannange enkozi ensobi, naye omwana bw'amala n'azaalibwa bw'ati omukujjako lutalo lwennyini nnyini. Kati kitwale ng'ekirabo. Abantu bangi nnyo abaazaalibwa mu ndagaano enkadde naye nga balinganga mistakes naye ne bavaamu okubeera bannaggwano, abasajja ab'amaanyi, ng'ate ye layini ya Mukama waffe Yesu Kristo. Kati Katonda alina ensonga lwaki omwana oyo obeera omufunye oba olubuto olwo obeera olufunye. Kati lukuume, lwanirize, lwagale. Ekyomusanvu ate era nga mmaliriza, zaala abaana b'osobola okulabirira. Timoseewo ekisooka essula ey'okutaano onyolw'omunaana. But those who won't care for their relatives, abo abatalabirira baŋŋanda zaabwe, especially those in their own household, naddala ab'omu nnyumba yaabwe nga mukazi wo n'abaana bo, have denied their true faith, baava dda mu kukkiriza. Such people are worse than unbelievers. Babi nnyo n'okusinga abatakkiriza. Bayibuli egambye oyo atalabirira ba mu nnyumba ye, baana be bagulira ngoye, mmere, mubi nnyo n'okusinga omuntu atakkirizanga Mukama waffe Yesu Kristo. Ekitegeeza, zaala abaana b'osobola okulabirira naye tojjaamu lubuto. Njagala nnyo okusoma comment yo, kati notekerako wansi mu comment section gwe biki byolowooza ku family planning. Nkola ki Bayibuli gyekkiriza era gwe okkiririza mu family planning? Njagala nnyo okusoma comment yo. Kwebaza nnyo okubeera ng'olaba video zange. Amanya gange Nzerukoma Jonathan. Teweerabira okusubscribinga okoona kadaako. Nkwagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tuddemu ku lunaku olwokubiri n'olwokutaano. Mbagala nnyo, bye. Weeyitire ku WhatsApp namba eyo weefunire t-shirt za Jack Online Ministry mu colors ez'enjawulo. Tosubwa. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.